Ambassador Majid Safa bino abyogeredde ku Excel Vocational Training Center e Bombo Kalule gyagenyiwaddeko okulaba ebisomesebwa ku ttendekero lino era ategeezezza nti ensi yaabwe Iran essira bo baliteeka nnyo ku by'emikono. You know, the reason we are here today in the Excel Vocational Training Center is having Iranology seminar. We were supposed and we are supposed to inform more information or to reflect more information to Ugandan students in different universities and the schools inside Kampala and outside Kampala. And this center is one of the very important, I believe, sections that is giving good services to Ugandan students. And there are good number of young boys and girls who are trying to learn something, to use it in their future life. Ye coordinator wa embassy ya Iran mu Uganda Yusuf Zubai Serunjoji ategeezezza nti eggwanga lya Iran ligenda kukwasizaako amatendekero g'ebyemikono mu ggwanga n'ebyetaagisa mu kaweefube w'okuyamba ku bavubuka ku bbula ly'emirimu. Iran embassy evuddeyo okubanga ekwatizaako amasomero ag'ebyemikono mu Uganda olw'okuba nti Iran eri waggulu nnyo mu ngeri emu oba endala kyevudde evaayo olwaleero okuba nti egenda kutandika okuba nti nno ekwasiganyaako ku masomero gonna oba institution ezirina ebyemikono ngebayambamu mu ngeri endala mutadde banga ebyalaane oba ebikozesebwa mu koosi zaabwe ezo. Era olwaleero tubadde n'omukolo gwa Iranology seminar ogubadde wano ku Excel e Kalule Bombo. Nenga si wano wako tujja okukoma, tujja kwongera ogenda mu maaso ne matendekero ag'ebyemikono amalala mu Uganda yonna okusobola okubayambako mu kisaanidde. Iranology kitegeeza okwongera okumanya Iran mu ngeri ez'enjawulo, ekyokulabirako ng'ebyobulamu, ebyobulambuzi, ebyamagezi aga science ne tekinologiya n'obuyiiya, ebyobulamu n'ebirala ebyenjawulo. Just kigambo kitegeeza ebyo byonna okwongera okumanya Iran kikyeri nawa weetuuse mu ngeri ez'enjawulo. Ate ye Deputy Principal wa Excel Vocational Training Center Bajja Bayira Steven asiimye nnyo ambassador wa Iran okubakyalirako era n'okubakwasizaako ku kaweefube gwe baatandika okutumbula ebyemikono era asabye ne gavumenti okwongera amaanyi tumbula essomo lino. Nze Nalubowa Anet. Babadde bazze okulaba biki bye tukola ku ttendekero lyaffe lino okusobola okutuwa ku buwanirizi naffe ku bintu bye tukola kuba omulamwa gwabwe guli kutumbula bya mikono eri abavubuka mu ggwanga lyaffe. Ate nga naffe ng'essomero gwe mulamwa gwaffe okulaba nga tutumbula ebyemikono mu ggwanga lyaffe. Kale nno babadde bazze batwegatteko balabe kiki kye basobola otukwasaganyizaako okulaba nga tuyitimula omuvubuka wa leero okuba nga abaako ke yeekolera nga tanoonyeza mulimu.